Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Ambaniriza olwalero nembebaza okubanga mutwegasseko gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bali munda wano mu Uganda eggwanga lyaffe, ate nammwe abali wabweru wa Uganda mwenna mbabuuzaako mu biti eby'enjawulo nti muliyo mutya. Mukama baasobodde okuba ng'atuusa ku buwanguzi obutali bumu, omulina okuba nti akyakuwadde obulamu, oli mulamu, olya, onywa, ossa n'okutambula otambula. Wandibadde omwebaza. Ate nga waliwo ne bannaffe abalina okusomozebwa okutali kumu abagamba nti oba oliawo neetaagayo ekisa kya Mukama, omukono gwe gubeere nga gunzijja mu mbeera gye ndimu, esomooza okunteeka mu mbeera oba oliawo buli omu gye yandigambye nti weewaawo yaddeko okukira omubi omweru. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Olunaku olwaliro abantu bangi bajja kwebuuza nti kikwataganira wa? Lugonvu tali mu music industry, tali mu entertainment, tali mu oyinza okugamba nti oba oliawo ebintu ebikwatagana n'abayimbi ne bannakatemba abigenda kitono, naye ebivulu mbiyingira, ennyimba nziwuliriza, era n'abayimbi ab'enjawulo mbamanyi ate mikwano gyange. Bwe tusinkana ne twogera n'okwetwalako out, n'olwekyo nyinza okuba nga nange ndi kitundu era nga Munnayuganda, era ng'ennyimba ze nsinga okumanya z'ennyimba ezaffe eza wano era eziri mu lulimi Oluganda, kubanga lwe nsinga okutegeera. Oluzungu ndumanyi kitono, nduwulira naye terumpoomera nnyo nga bwe mpoomera Oluganda. Naye olunaku olwaliro singa mutunuulira ku status ez'abantu abasinga, singa mutunuulira ku TikTok accounts ez'abantu abasinga, tuyinza okugamba nti omuntu asinze okutrendinga ye mulenzi. Bwe tuyinza okugamba nti abamu ge bagamba nti akalenzi kano ye alinda sindo akayimba kayimba, koyinza okugamba nti buli wamu wootuuka ke kaliwo sindon akakayimba. Bw'okawulira bangi bavuddeyo ne boogera ebintu eby'enjawulo, buli omu n'ayogera kyayogedde, buli omu n'atwala kyatutte, naye waliwo ebintu bingi eby'okuyigamu. Oyo omwana nagenza okumutunuulira nga si mupya, alimpa ndowooza si mupya. Ngezaako kebera wano akalenzi kano. Lwaki bakayita akalenzi? Nti endabika ye n'embeera ze, olaba omwana omuto, Mukama gw'aggyeyo, Mukama gw'asitudde from nowhere, nga ku lwaliro yayogerwako, yasinga okutrendinga. Ngezaako okukebera wano nkubuulira ekintu ekituufu. Kaakano akalenzi bambi alimpa, yes alimpa. Mukama alina wakujjukirira, ensi nerowooza nti kyo gy'obeerewo, naye ng'obaddewo emyaka bufukunya nga tewali akumanyi. Osobola okukola ebintu byonna emyaka n'emyaka nga tewali akufaako, si lwakuba nti tebakumanyi, nga n'abo ku nnyumba kw'osula bakimanyi nti oli muyimbi, naye nga tewali akufaako, tebibalya. Nga ne mu bbaala mw'onywera bamanyi nti oli muyimbi, otambula n'ekidongo kyo. Nga ne mu woteeri mw'olya bamanyi nti oli muyimbi, otambula n'ekidongo kyo. Naye Mukama lwali kujjayo lwe baligamba nti yasola na ku nnyumba zaffe wano, oyo alya nawe mu woteeri eno, oyo wano wanywera omwenge, Mukama abadde tannakujjayo nga tewali akufaako. Omwana alina enzijja gye yazze, ke kayimba kowulira nze kalungi ku lwange, si kabi. Challenge ebaddewo n'ebigambo ebisinza okufukumuka ebiri negative gyali, yabya oluyimba lw'omugenzi
Mose Radio ne Wizo ayimbanga Mose Radio talina kyatugamba atambulira na mu ddoboozi ly'abalala abalanga bagamba ayimbanga David Lutalo talina kyatugamba naye ayimbye omwaka ogutali gumu emyaka egitali ebiri nabadde ndaba oluyimba lwe yayimba ne Spice Diana lulungi ayimbanga Mose Radio yeekaka eddoboozi ayimbanga David Lutalo yeekaka eddoboozi oluyimba luno lwa Sindoni bwe mba saawulidde bwe yalina okuba nga yalukolera mu Double Kick kubanga nawulidde nga Yared ye yali producer waalwo simanyi lwadde naye Mukama kati lwamuggyeyo azuukuse Mukama amuzuukiza Mukama amuwadde akakisa ke Mukama aguddewo akajjike kati kiri gy'ali either afuluma oba aleka abanaga nti bakyanjogerako bangi kansigale gye ndi ekikulu mu byonna nze mbadde ndaba ku mpaka ez'enjawulo nalaba Tasca Project Fame nendaba Coca-Cola Limited Next n'endala ng'abamu ku bantu bye batenda okuba nga bayimba bulungi ng'ajja n'akwata microphone n'ayimba oluyimba lwa Juliana Kanyomozi n'ayimba oluyimba lwa Irene Nambiru n'ayimba oluyimba lwa Silver Kyagulanyi buli omu nega nti what omwana alutuliddemu ddala ng'ayina talent kigambo kuyimbanga muntu tekikuggyako kuba nti oyina ekitone kubanga nze ne bw'onampa ebigambo bya Mose Radio sisobola wadde ne bwonga nti oyimba kale mu ddoboozi lye naye tambulira mu beats ze sizisobola era ffe abagamba nti omwana ono talina kyamanyi talina kyali atwesibako bwesibi ayimbanga na mugenzi lwaki atwala ettutumu ly'omugenzi si yalisabye naawe okumumanya teyakubidde kasimu naga nti mpuliriza nze alimpa omuyaga gwazze oli mu kulwanyisa maanyi ga Katonda tewali gwe yakubidde essimu ne TV ezimukyaza ne radio ezimukyaza tewali gwe yakubidde n'amugamba munkyazeeko nedda Katonda amujjukidde okuggyako nga toli mukkiriza tewali kintu kye tukola nga tekikolwangako balala ffenna tuddamu bidde naye okukiddamu ng'omulala bwe yakikola n'oyitawo nga bwe yayitawo kyekizibu waliwo n'abatandise okumusabira nti katukalinde olowooza anaweza emyaka 3 oyo olowooza anaweza emyezi 5 oyo agenda ggwa talina gy'alaga oyo lwaki emitima emibi gyaki ogwo mutima mubi ono mwana muto bw'abanga ayimbanga mu Mose Radio si musango yamwagala n'amutambuliramu n'amuwuliramu waliwo abagamba nti ayimbanga David Lutalo nelolana abo babi bakulimba owulira nga ennyimba ye ya Lutalo abalala ayimbanga radio n'oluyimba lwa radio lusobola okuba nga lufaanagana mu ngeri emu oba endala naye tusooke twebaza omutonzi kubanga ayina enzuukusa gy'atuzuukusa from nowhere ono omwana akyali teyategedde eggulo nti anaakibeera ono omwana akyali ayinza n'okuba nga ogenda ku TikTok bamugambye nti gulawo ne TikTok era ojja genda okwetegereza ng'oluyimba olwo abalukozeseza si be basinga following tabasinga following ng'alinako nga likes 10 naye nga waliwo abalukozeseza nga bali mu mitwalo amazima amatuufu gali nti kizibu nnyo okubikkula TikTok n'obikkula emirundi 3 n'otalaba mwana ono akayimba ako kyampaliriza n'okwebuuza omwana ono alinayo ennyimba endala nenkebera neŋŋendayo oluyimba olulala olubadde lutrendinga lwe luyimba simanyi omukazi yanjaye olwo abantu bano si be beetuma nti tubaagale era naawe wamukyayo olw'okuba ensi emwagadde si ye yakutumye okitegeere nti ensi emwagala teyakkubidde ku ssimu good enough nti omutegedde ye talinakumanya nakumanya ayinza n'okuba nga komenti z'embi tazimanyi well oluyimba lwa mugenzi Mose Radio ono lwe yazzeemu n'atuulamu
lubi kale ayinza okuba teyasabye lukusa tabimanyi. Tulabye abantu eyimbi bangi ng'ennyimba ezibafudde ensonga nnyimba z'abagenzi. Njagala ojjukira oluyimba lwa Tuyambagane nga Diana Juliana lwe yakola lwali luyimba naye lwali luddemu. Oluyimba olwayita Gravity omutujju olujjukira bulungi lwali kyenkana luddemu. Kakati bino ebintu abaana bano bwe tutabayamba, obadde osanyuka ng'omulaba gy'abonaabonera? Obadde osanyuka? Bw'okeera ku makya n'otandika okucriticizinga omwana ono, mujjukire kaakati uma pulezidenti addako okubanga mpulira nti omukulu King Saha bwe yali atandika ng'ayimba ennyimba ze mwamukola kyekimu, mwamucriticizinga nga mugamba ayimba nga rediyo talina gy'alaga. Ku lwaleero y'omu ku bayimbi b'otunuulira nga wa tosobola kumenya bayimbi 10 bali mu Uganda King Saha nga taliimu. Mwamuvuma, mwamwogerera ebisongovu, talina gy'alaga, oyo byaliko yeerimba, ali ludda wa ku lwaleero. Si ye yekka, abayimbi bangi abali successful naye nga babakubuulira bye baayitamu mwe kennyini mwabakuba obucupa. Vaayo tolina by'oyimba, kati mwe mukuba abategesa obucupa nti bw'atajja tugenda kwasa obutebe. Palasa akyaka ku lwaleero mwamuzirako, Mukama n'amusitula n'amujjukira, kati muyaayaana. Eddie Kenzo omuyimbi asinze okutambula amawanga amangi mu Uganda mwamuzirako era nga mugamba afulaatinga anoonya ekyajobojja, Mukama n'agamba nedda. Abantu bano be mulaba mwasooka kubagaana, naye olw'okuba nti ffe weetuli eva kuwa negative side yaffe, naye ng'omuntu agamba nti omwana ono yayimbye oluyimba lwa munne, yassa oluyimba lwa munne, bw'omubuuza nti yandiruyimbye atya n'omuwa omuzindaalo, avunja. Nze omuntu ansinga nzikiriza nti ansinga. Omwana ono ayinza okuba nga atambulira mu David Lutalo, ayinza okuba nga atambulira mu mugenzi Mose radio, naye ayina ekitone, is talented. Okutuula mu obutuuzi. Nali mpuliriza lumu Dictator Mark ku Sunday ng'ayogera ku waliwo mukyala we Zimbabwe Zambia something ng'akwata ennyimba za wano n'aziddamu, era yakubanga ennyimba ez'Abannayuganda wano n'azikuba n'ennyimba z'omukyala oli ng'oyinza obutaawula, naye nga bamupurezinga era nga yinambemu nga ne makago bwa pulezidenti bamuyita n'ayimba. Mukama alina bw'agenda okukusitula nga si lwakuba gwasinga, naye Mukama asazeewo. Omwana ono si yasinga, naye Mukama yamugulidde akagi, temukalwanyisa mikwano. Gwe mukisa gwave ajja kwezuula ng'ali muffe. Tulina negative nyingi nnyo. We are good at criticizing others. Tuli balungi okulaba ebibi ne tutalaba birungi. Omwana ono mu byonna by'akoze ayina bibi byereere. Talinaako kalungi n'akamuwadde. Tamanyi kuyimba. Mu buli sekita gy'olaba, abantu b'olaba abalungi, abayimbi b'olaba kati abakutte omumuli, abaali beetabyeko mu mpaka z'abayimbi abasinga okulondobamu, abo b'olaba abalungi baabagoba nti tebasobola, naye be baayisaawo bali ludda wa? Njagala mumbuulire buli yakwatanga nnamba emu mu mpaka ez'abayimbi ali ludda wa? Naye be baagoberanga ku nnamba 4, nnamba 5, nnamba 10 kati be bakutte omumuli. Tosobola kulwanyisa maanyi ga Mukama. Naye kituyigiriza toggwamu maanyi olw'ebigambo abantu bye bagamba. Tofiilinga small olwa negative words eziva mu bantu nga zijja gy'oli. Bakulwanyisa kubanga bakutegedde. Babadde tebakulwanyisa kubanga tebannakutegeera Mukama akuggyeyo.
n'abo bonna boolaba abalungi abali successful by'oyitamu kati ng'otandika be bali mu kuyitamu ate gy'olaga binene n'okusinga ebyo. Abantu baliwo kwogera, abantu balaba nnyo ebibi, balaba nnyo ebiganye, tebalaba birungi by'oli. Beera mugumu, sigamba alimpa, ngamba ggwe nange neegamba. Buli muntu ali kuvuma olw'ekyo ky'akoze kitegeeza nti ategedde ky'okoze. Buli muntu alivumirira ky'okoze kitegeeza nti akirabye. Tova ku mulamwa kasita kibanga kirungi. Abantu bangi tubamu abalamu amaanyi, abaali abalungi ne tubamu omukisa, ne tugaana okubafaako, ne tubamu opportunity yonna, ne tubavunvubika, ne tubasere temulina kye musobola. Kubanga ffe tuliwo kwogera, tuliwo kwefuula abagezi, tuliwo kwefuula abamanyi. Ebyo byalina si bibye, ezo engoye ezayambadde zanyumye ki naawe nga si bibye? Ekibuuzo ekiriwo anyumye? Oba bibye oba si bibye anyumye? Ebisigadde bijja kugoberera bugoberezi. Ibo modo nga bulungi naye bamodulamu ki naawe engoye babambaza bwambaza ne bajja wano naawe bamodulamu ki? Ekibuuzo ekiriwo banyumye? Oluyimba omwana lwayimba siruwe naye amanyi? Bw'aba tamanyi tubawa emizindaalo babiri. Sinnawuliramu muyimbi mulungi ng'akuletisayizinga omwana ono. Sinnamuwulira mu bayimbi abanene. Abali talented mulimu abali gifted n'abali talented. Sinnawulira ali talented ng'ayogera negative ku mwana ono nti abiveemu. Nina ne genda labe ngaga nti ono atwala obuyinja bwa munne. My brother, ono tatwala buyinja bwa munne. Redi y'amaanyi ge yalina si gwe wagamuwa, sinze nagamuwa, si ffe twagamuwa, Katonda ye yagamuwa. Noono omwana kyali si ffe tukimuwa ne bw'omukyawanga Mukama ga nti ajja kwagalwa, tolina ky'osobola kukola. Bwe bulamu Mukama bw'atyo bwagera okuggyako nga toli mukkiriza. Mukama bw'akeera ku makya naga nti oyo muggyeyo. Golowooza okubanga kulayo Bobi Wine ye muntu asinga okufolowingibwa mu Uganda. Yakulira mu famire nnene ekiri awo, naye Mukama yagamba nti from ghetto nkuleeta ku mwanja. Ne bw'oba tomwagala, ne bw'oba walaba ebibi bye yakola, omwana simanya yenna enjaga yamuwangula amannyo, nnaku Mukama kati amugya mu nnaku gwe gy'omulangira amuwanika. Naye nga gwalengedde amannya agaasirira gwe yasobola okufuna omukisa n'osenya amannyo, Mukama ayinza obutakutuusa watadde mwana ono. Mukama bw'akola ebintu bye, togezangako kuzannyira ku kusalawo kwa Katonda. Ebyo byalimu si bibye, ebyo byalimu by'abalala. Mukama agenda kukwata omukozi wo amuteeke ku mwanjo. Omusajja ajje ng'agaba contract, ajje ng'agaba contract agikuma agiwa omukozi wo. Ogugolaba omulimu yagufunira ne wane wange, ye we yagufunira naye wamusitulidde. Tulina bye tutasalawo. Nabadde nzire waka nga Kadima ku beat nga mukyaziza ne ngawera. Thank you Kadima, webale nnyo. Singa tunaabira abaana bano nze buli muntu gwenda baasituse ng'ava ku zero ampe essanyu, kubanga buli muntu ali successful yava ku zero. Tebalinga mmwe ab'ebikomera mwe mulaba negative kubanga munnange mbadde mu bikomera. Well, tuwolereza, tuvuma, tukola ki? Abba ekitiibwa ky'omugenzi kisaanawo. Ngalo wakirera ddi? Gwe omugenzi gwe twagala tumwagala, naye tujjukire nti mmwe kennyini abeefuula abamwagala agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga mulaga nti mwamukyawa. Mujjukira ku lumbe lw'omugenzi Koolo omukulu Jose Chameleone ngaga nti bannange muleme kwefuula nti mwagala nnyo, ekimu ku bimusse mwamutta tannafa. Era mmwe bamu. Tulina akabinja k'abantu nga kaliwo kukuba buli ekivaayo, buli agira ati ng'agira ayina enjogera gy'ayogezaamu ebirimi etanyuma. Ayina bwa byayogera nedda tajja kuwangaala oyo.
waliwo abantu abalina ebigambo abalina amaloboozi nga balinga ba Katonda be basalawo anaawangula n'ataawangule be basalawo omuwanguzi n'atali muwanguzi be basalawo anaafuna ebivulu n'ataafuna ebivulu omwana nalinaga nti ono muzeeyi yayogedde kino ono boosi yayogedde kino ono omukyala yayogedde kino ono omukulu yayogedde kino olw'okuba bambi babawa respect nabo ne babasinza nga Katonda ne beggalira mu busenge kubanga mubagambye ensi tebaagala. Ono omwana ettutumu lyalina buli muntu eyatadde akayimba ku status ye, buli muntu eyakoze gundi challenge mu kayimba kano tewali gwe yakubidde essimu n'amugamba nti nyamba onkolere, naye tumanyi abanene bangi abakubira ba TikTok n'amugamba nti nkolera ka challenge. Omwana kyatambudde ekyo kage maanyi ga Katonda. Omwana tumwagale, anaatereera, ayimba bulungi era tuwulidde bangi nga bayimbanga, naye Mukama yasalawo, si ffe tusalawo. Tosobola gamba nti alina gwe yakubidde essimu, gwe kennyini amuvuma okumutegeera golooza yamaze kukubira ssimu. Akimanyi no kimanya nti gy'oli nedda, neeraba gy'ali n'ebivulu yatandise okukwata sendani ebyo gwe by'otayagala bye bimutunze. Tewali munene wano gwe batavumangako. Mwavuma Gravity omutujju ku lwaleero mumutiitiibya, mwavuma Kingisa leero mumutiitiibya, mwavuma Bebe Cool Bobi Wine ku lwaleero yaliko, ne Chameleone waliwo gye yagendanga ne bamumma. Be baayagalanga nti be babeera bajja kati tebalina we bali. Tosobola kuvuganya na Katonda. Katonda bw'asalawo gwe tolina ky'osalawo. Kituwa ekyokuyiga ku sayidi endala nti Mukama agenda kwanukula nga tolina nakyosuubira. Agenda kujja wansi otuuke nga buli woyita baga nti yoyo se mu bubi, yoyo nga tolina nakyo wali okoze, nga tekyakwetaagisa bitabo, nga tekyakwetaagisa genda mu America, naye ensi egenda kuwanika. Kyolina okukola kiri kimu nti mwaka akaseera Mukama kakwazise nga yakakusitula ati n'akakwazika baako kyokolamu. Oligamba abantu ni Mukama we yansulira mu 2022 kano nakakola mu kaseera ako, akajji we keggulira, kubanga akajji ka Mukama keetoola bwetolozi bwe kaggula ng'oli awo fuluma oba yingira gyebyo gye kanagenda okweggalanga olina wogize. Tolowooza nti kyoli olwaleero n'enkyo ogenda kibeera. Mukama kyakuwa kuwamu ssaawa. Essaawa ya Mukama guyinza okuba omwaka gwaffe, essaawa ya Mukama mugiyinza okuba emyaka gyaffe, naye ako akaseera kakwazika keeyambise bulungi, kakuyamba okwezimba. Anaagenda okuba nga ggalawo akajjiko ng'omuga nti ogenza okuggalawo nga nange empala mpya waggulu kalina. That's life. Naye mikwano mbasaba emitima emibi tugireke. Emitima emibi always okutunuuliranga negative z'abantu, okwefuulanga nti ffe bagezi, okutunuuliranga ebikyamu ebikoleddwa abantu, naye nga mu bikyamu totunuulira birungi byakoze mu kaseera keekamu. Nedda, tekirina gye kitutwala. Kale ayimba bwe yandiyimbye atya, ebyokuyimba biveeko, ayimba bubi. Era bw'owulira gwe master w'okuyimba, omusazi w'empaka z'amasomero n'ebivvulu, ayimba bubi era atambulira mu ddoboozi lya mulala, muwa amagezi okusinga okumukunya obukunya. Ayinza okuba nga byakola alina ensobi, naye gwe ng'omugezi muyita omuge nti singa okola bw'otyo ate ojja kuba mulungi, okusinga okumukakkanako n'okuba n'oleeta ne challenge laba lwe yabbyemu. Tewali atamanyi, ffenna tuzimanyi. Laba gwe mubadde muwaana yabba mu lwa mulala mumuwaanira na bwerere sirubwe, tekijjawo nti Mukama yamusitudde. Olowooza gwasinga okukola n'ababbi okusinga Katonda? eyamutuwadde.
weetegeke. Buli lw'oliwulira nga waliwo abakuba, buli lw'oliwulira nga waliwo aboogera negative against you, manya Mukama alina waakutuusiza. Era abo abalekawo babeerawo eva, ku buli muwanguzi babeerawo, tosobola bamalawo. Naye buli lw'oliwulira nga waliwo abantu abacriticizing, buli lw'oliwulira ng'oliko kyokola oguze akamotoka aguzeemu ki, tewali muntu alina Benz agenda kuvuma aguze Spasio. Naye ow'akagaali ya criticizing ow'emmotoka aguzeemu kimotoka kyekyo, naawe ago gaggwako dda nti eyiye eriwa. Y'ensi mwe tuli. Atali mu kisaawe y'amanyi abasamba obubi, atali muyimbi y'amanyi abadodooma, n'omubuuza nti gwe lulwa lwe wayimbayo ng'ayina lwakulaga. Abo be bantu baffe era betuwangala nabo. Mukama yabatusindikira batwongere buvumu. Buli lwe bakuvuma, buli lwe bakuŋoola, bagende nti nja baswaza enkya. Kampagaliza ekiro ekirungi, tukakkane emitima, tuggyemu buli kakikyalimu ayogera negative ku bantu baffe, tuggyemu buli kakikyalimu atayagaliza bantu baffe, tuyingizeemu okwagala. Bw'oyagaliza bagenda kukwagaliza, bw'otayagaliza tewali ajja kukwagaliza. Mubeere bulungi, mweraba. Afrika yonna tuwuliriza Lukonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.